Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako nako njegadde mbalage ka kapeti ako ka Mukinabiro naddala ebinaabiro ebyo ebiseera ebisinga bantu bangi buli waagwa Mukinabiro tatera kuwona oyo abeera awonye afazali ajjamu obulema oba n'agenda ddala ku ndiri ku kitanda mu ddwaliro n'alwirayo ddala nga bamujjanjaba olw'ekigwo ky'aba agudde mu Mukinabiro. Njagadde nkulaga kapeti eyo nnungi nnyo eyambako singa obeera oyiye sabbuuni wansi kiba kizibu okuseerera okugamba nti ojja kugwa. Kapeti keetegereze bulungi nnyo. Bukapeti obwo butundibwa bwo bwakolebwa nga bwa mu binaabiro. Tosobola bw'oliwo okalinnyako ekigere kyo kibeera kikambira tesobola kuseerera nti ate ogwe. N'olwekyo njagadde mbeere nga nkabalaga mugezeeko bunoonya mu buteeke mu binaabiro byammwe naddala mmwe abakulu kuba mmwe musinga okugwa mu binaabiro mubeera museerera akakapeti nga bw'okalabaako kafune kateeka oba olina kibaafu osobola okukateeka mu kibaafu ekyo oluvannyuma n'olinnyamu n'obeera ng'onaaba. Obeera tojja kufuna buzibu bwonna tojja kugwa kuba akakola nga ka Mukinabiro kayamba ku ekyo lyeribeera ng'eddagala ery'Omukinabiro kubeera nga tojja kugwamu kigwo kubeera ng'ofuna obuzibu. Bantu bangi bagudde mu binaabiro ne bafa era owulira nti oli yagudde mu Kinabiro n'afa. Kati n'olwekyo munoonye bukapeti obwo bubeera bwa mu binaabiro kaba kalungi nnyo bw'okateeka bw'oti wansi ku ttayiro oba mu kibaafu ng'ekyo bw'okiraba kamiima kakwata tekatambula nga bw'okalaba kakwata tekalina gye kalaga n'okateeka wansi ku ttayiro era tekasobola kutambula n'okayiwamu sabbuuni tekatambula. N'olwekyo mu bunoonye bukapeti obwo mu bugule. Kati ate ako ko kaawano wansi ku ttayiro ng'omaze okunaaba muli mu kibaafu kano ate n'okalinnyako era nako kaakolebwa nga kakola awo kitegedde bw'omala okunaaba okalinnyako n'oweesiimula ebigere n'okala bulungi nnyo n'olyoka otambula mu lukuubo ng'omaliriza okunaaba olw'ensonga nti baabukola nga bwo bumiima bukwata wansi ate no waggulu w'olinnya nako obeera ng'alinnye ku tusandasanda ebigere tebitambula tosobola kugwa. N'olwekyo eryo ly'eddagala ly'Omukinabiro munoonye bukapeti obwo ako kabeera ka wansi ng'omaliriza okunaaba okalinnyako kalungi nnyo. Wansi eno bateekayo engeri y'olusandasanda ndowooza okalaba kakwatira wansi ate ako ko ka mu kibaafu oba wansi mu kinaabiro ekyowansi oba osobola okukateeka wansi mu kinaabiro nga ku ttayiro ezo oba ku seminti kakwatawo bulungi nnyo. Ako koolaba aka white ako kakola nnyo kalungi nnyo kayamba obeera tojja kugwa kigwo n'onaayiwamu sabbuuni afaanana atya tosobola kugwa mu kinaabiro. Ekyo nkikubulidde mu bunoonye butundibwa bulungi nnyo buli mu bbeeyi bw'eti 2.3, 5, 10, 15, 20 mulimu obw'ebbeeyi. Njagadde mbeere nga mbubalaga osobola okukanoonya n'okagula mu abo abatunda zi kapeti mu kibuga babutundira ddala ne ku online kwennyini nakwo era osobola okukagulirako bulungi nnyo. N'olwekyo okwewala okufuna obuzibu mu kinaabiro okugwa okumenyeka n'okufiirwa obulamu beera ng'ofuna ka kapeti ako kalungi nnyo k'olinnyako ng'onaaba ne kano k'olinnyako ng'omaliriza obeera tojja kuseerera tojja kugwa bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi mweraba.